kakati waliwo emboozi eri abantu abawangalira ku mutimbagano kuno tuli mu biseera bya kisiibo ekyabayisiraamu. Kakati kusinzira ku basiraamu Qur'ani mukimanyi nti bw'obeera oli mu kisiibo ng'omukyala gw'oyina tewamuwoowa mukyala adde ewaka. Kati kyovulaba nti okuwoowa kungi mu kisiibo muno. Abaana ab'obulenzi bakyala okufaako obufi kuwoowa. Awuli ennaku asatu tasobola kugumiikiriza. Alhamdulillah kasita sente eziwoowa ziba weeziri. Kakati waliwo omuwala amanyiddwa nga Nusura Beauty. Abamumanyi mumumanyi, abatamumanyi muwulirize emboozi. Kati omuwala oyo abeera nnyo ku mutimbagano, ayina ne bizinesi endoza ya bizigo. Kakati vidiyo efuluma nga embeera yeetoolodde waali eringa ng'ey'okuwoowebwa. Kakati okusinziira ku yateekayo ka vidiyo era naye n'atukakasa nti omukyalo ono mu kisiibo kino awonye okusula obwomu awooweddwa. Kakati ye ne munne baddembe alhamdulillah. Ffe aba social media ina ate munange tulwa kongula yoga ogudde mu mugagga finale. Kakati emboozi weekyusiza akatambi bweti evaawa ate nannyini kuwoowe wanaavaayo n'akuyigaana nti banenze sinnawoowebwako Seeka yabadde asaaga. Naye ate bw'otunula mu vidiyo Seeka alinga ng'ali serious. Naye bw'okiwa obudde Seeka asaba naye ate omuwala aseka. Kyokka ate era omuwala amaaso ogalaba agatadde nnyo ku kamera. Naye ate omulenzi gwe basabira obufumbo n'omuwala ate yali atentiivu nnyo. Ekireeta ebibuuzo omuwala bamukwata mbuushi ne bamuteeka mu mukolo nga tamanyi. Kamera ye yamweraliikiriza, yali anyumiddwa, kyekyali kigenda masikompeka kiripo ako. Njagala mutune mulabe omulenzi bw'omulaba mulaba ali serious ye ebigenda mu maaso byonna abikiririzaamu. Seeka ye yayongera kulaamiriza kigambo ku kigambo abaagaliza abalongo n'ebifaanaganako bwe bityo. Muwala aseka busesa alinga ng'ambega atunula bw'ati. So peeko. Wajma bainahuma kama jamaata baina Musa wa Safura. Allah chikole ngo chikola ku Musa ne Safura. Wa alif qalbayhima kama alafna baina Ibrahima wa Hajara wa Sara. Allah gato mugagono na omutalo no ya Allah. Obowe barakati ya Allah. Saba Allah wa balungu. Obowe mukisa muzadde lyawe. Obagalanye batoke no kufaanagana. Bawe sente nga nyinyi wazikonse nga business card. Allah yanukola buli adamu amina. Zukuru yasinga wano okuddamu amina. Saba Allah teko mukisa kunusura. Muongere baraka nusura. Ne Shafiki. Allahumma barik Shafiki wa nusura. Allah teko mukisa ku Shafiki ne nusura. Rabbana ftah bainahuma. Allah kula wakati wawe. Allah ni watu zisomena Shafiki ku Kaaba. Ne nduwale bekozanu kulinde Uganda. Saba Allah yanukuliye ku nusura. Nusura mwanukuliye ku Shafiki. Allah saboteke wakati awo mukisa. Bawe barakati. Bawe birungi. Nusura Mungu ayongere Mungu ayongere kuwe birungi. Mungu alabise bulungi mu ijabu. Mungu akongere barakati. Nusura Mungu akongere omukisa. Allah yanukola lwami ne diddwa. Allah bongere sente nga nyingi. Sente bazeyagaliremu. Abaana beyagale. N'omuwala ng'aseka. Batuma omuwala aseka busisi. Kyokka omusajja ali atentiivu. Ndanga nze namwe okuleka omuwala. Kirabikanga abalala abali ku mukolo bo bategedde omukolo n'omu ate yategedde mukolo. Omanyi ennaku zonna abakazi kati nabo bakutegesa bitimba waliwo omukazi ng'olina wamba muwambe. N'omuyita ku lumbe ne bamukusiba empeta. Waliwo otunuulira abeetoolodde bonna omukolo bagufiiringa. Naye bw'otunuulira face expression y'omuwala alinga atakitegeera. Kyokka ate kigenda mu maaso waliwo kamera. Kakati omuwala amala avaayo. Atuwa statement naye kye yakoze yabadde yeekwasa yakutte ka vidiyo so tuweeko. Nabadde ku ddwa emu ekyengera eyabaddeko Sheikh Zubadu ne Sheikh Tamsuza nazze ng'omuntu omulala yenna kubanga mukwano gwange oyo Male Shafiki yafiirwa taata n'afiirwa maama
nali nakafiirwa omwana wange ku dduuka gwe bayita Kasimi yali akola interior sitaasobola gendayo mu buntu. Ku luno yampandiikidde n'aŋŋamba ebigambo bino, buli muntu abeera bize mbadde nkusaba ojje ku dduwa ya taata wange. Nayina ebinkwatamu ng'omuntu wa bulijjo era natuuka late najja ssaawa emu nasanga n'edduwa bamaze ogisoma nga bagenda kusiibulukuka. Story short, we nalaba Sheikh Tamusuza kuba Zubadu yali agenze ne mugamba Sheikh jangu ompe ku dduwa binamugamba n'abantu babi. Omusajja twali tutudde wabweru mu tent n'agamba kale batuwere wali naye ngenda ne mugamba Sheikh nsaba ku dduwa n'agamba kale ludda ne mugamba tuambuke wali mu nnyumba omuli ettaala. Sheikh Tamusuza sandi muyisiza mu kamwa kange kuba be bano abantu bempa ekitiibwa. Sheikh Tamusuza we yajja mu nnyumba mwalimu abantu bangi ng'agamba buli ali mu nnyumba muno gamba amiina nga nnyabo ntudde wansi. Sheikh yatandika bulungi okusoma gye byagendera maaso saategeera kyemuva mulaba vidiyo ezatambudde nali nsirise. Omusajja ono tetweyagalangako simumanyi kiri awo just abadde mukwano gwange ng'era bw'afuna abaagala ebizigo ng'abasindika ku dduuka. Lwaki Cookie Promotions mutadde mu nsonga zino? Page ye yafulumya amawulire nti Nusura yeewangulidde omusajja gwe bayita Male Shafik. Ne ngamba Cookie owange ekyamazima nze nabo muwala aseka kati kakwata vidiyo agamba ki Sanchez yakwata vidiyo yatubuulira ebyaliwo. Kino kisiibo bantu tujja bakwata lwampaka omuntu omusibanika ku mpaka genda okwejjuukirizanga mukyalawo so mpe ku Sanchez reaction. Era Nusura nze nali ninze omuntu ankiriyaringe nvayewo kitegeera naye nga nyimiridde mu mulyango gw'ennyumba mulyango ogutunudde ku nnyumba nali mpaaki nga omukulu Shafiki aŋŋambe kajje nkoleki naye kamale okusootinga seeka bano kijje kukoleko bwe ndabira Nusura niŋŋamba seeka yatudde ntayagala ki kamera naye n'omuvubuka oyo yali akuta iPhone ebbiri ako eyo vidiyo Nusura gyaposta si yange size yabawa vidiyo ezo kitegeera nabo baali balikodi. Omukolo gwali gwa dduwa omukolo gwali gwa nnika nze gintwala munda attention we nali nyimiridde waaliwo omukazi n'omusajja then ku balukoni awo ku shed waaliwo seeka bamuyita oba seeka mukazi nga omukazi omwega banaye nika egenda mu maaso omukolo otegera okuwoowa kugenda mu maaso ngamba ate genda okulaba okuddamu okukubayo eriiso Nusura seeka Tamusuza nga be baliwo eyali ebweru ye yagamba nti okuwoowa kugenda mu maaso no teyaŋŋamba nti tubanga desi boyimiridde wange miliyoni yuuyo kitegeera oli agambwa miliyoni yuuyo okitegangwa tagamba direct miliyoni yuuyo wabula oli aga kamere yuuyo kitegeera kati oli omukyala yagamba banaye emikolo gigenda mu maaso okuwoowa kugenda mu maaso nenkubayo eriiso jjukira nali postinga ebibadde eri wansi ku teeni kati nenkola ti ngenda wali kaveranda nentolera oyo omusajja yali awo seeka mukasa oba ye mukasa oba mukisa naye yali awo musajja mukulu abasinga bamudda seeka yopisi amugaye seeka samaleku walekum salaam owaaye eyo nika yegenda maaso ki
n'alingizayo naye bw'atinaga wedde ebintu bituyitako najjamu eza nsalawo okujjamu eza okitege kati ngenda okulaba seeka omukulu Shafiika ate ka nyingire munda nkole kinjije ngenda okulaba afukabidde wansi okitege nebagamba naye muleeta omukeeka tebamuleetera n'omukeeka n'akola nafukamirira dda naye ngamba ndaba wano abakwata nange kankwata akantu kitakola ki kampitako nange neteekawo essimu yaitu. Yes, of course, nusula nze tamanyi face abasinga deshi mu mawulire batono nnyo abamumanyi by face. Kati nga nze nkwata nkola ntandika kwata wampulira amini obola nalaga ne audience yonna kali kuba banusula bo tebaalaga gundi akati naye andibako omusajja yakwata omukazi engwala musajja yandibanga yakwata omukazi engwala n'amutwala mu bufu omuwala ali eri akaaba bahaji bagenze bahaji bapyase musawumu ate eza sharia ya idi anazirabako ale buweddeyo baddaye musibe bulungi mweraba.